waliwo omukyala alina essomero emukono eyo museeta omukyala oyo namukolerako ku nnyimba n'atansasula ssente zimalayo ne mubanja nga takwata amasimu paka lwe yeebuzabuza ne kiggwa mba ndi awo nga waliwo mukwano gwange omu akola ku TV emu akola mu media house emu erina opapula lwamawulire erina TV ne radio neŋŋamba omukyala nagundi ayagala kumutendekera nnyimba aga albamu namba nemugamba nga yandyazaamanya sandagadde kuddamu atankose nagamba nkwegedde ndi muzadde mu ssomero eryo tusooka twerabire biri ebyayita tuleme nabbi mujjukiza tubireke tutandike chapter mpya mukolere ku lwange neŋŋamba ku lwa mukwano gwange ono kankolere omukyalo ono nenzirayo nentendeka ennyimba netuyimira bulungi olwo nga biri sibikoona nako nembireka naye ne ku nnyimba ezo kwolwo yanga nkwegayiridde mwandi recordinze nemmalayo ng'omaze okulikodinga ennyimba nkwegayiridde ndekeramu kagundi akakadawuti nange nkwegayiko nze kale nnyabo katuzirekodinga tuzimale nzikuwe omaleyo bwetwazimalayo omukyala namubanja ssente tezaali nnyingi gyali emitwalo 9 naye omukyala ng'agana okukwata essimu ekyava olumu nakikwata nagamba mwami Ssaaka tolina mpisa lwaki onkubira essimu nga tuli ku breakfast n'omwami wange oli bakukuliza luddawa najjako essimu nengamba nanditegedde ati bali ku breakfast kamba nindabanga omukyala yanzitowako neyampisa bubi nawulira bubi kati nemumaliriza naye nti mumaze ndoza kati kyensobola okukola kyokka otaliddamu kumukolera naye era nasigala mu profession nasigala mu buyimanyi ngira nkyagenda maaso naye okukwali kusoomooza kunene okumpewula ennyo n'okumboggolera kyankola bubi naye okusigaza obusirise buno kinyambye omuntu omusirise alina bingi nnyo byayitako aboogerayogerera abaatulira ebyandisa emirimu gyabwe ng'obagamba nti nze ndinamu atulira nze mwatuyanga nti ssebo nze tomanyiira sirya wuwo ekyo ojo kimugamba naye kirina bye kijjo kitta ebintu bingi ate omuntu gw'ogamba ebyo oluusi ojja kumwetaaga neera onyiize kaseera kano abadde oluusi ate ajja kuba mulungi awalala kati awo onyize ku pesa eri muggalawo omuggadde kati nze kisikola abantu nambasigaza ne tusigala nga tukyatambula bulungi kati agabadde maanyi gange okubeera nga nsirika maanyi gange era nkuutira n'abawandiika babeere n'enkola eyo bayige okugumiikiriza bayige oluusi okumuga nti kyokoze tekinyumye bakitwale mutima mulungi kyusaamu bw'olaba embaga efa kyusa mu nzina y'amazina bw'obadde weesiba ekisenso kino ekyobuso kyesumule weesibe kaliba ak'emunyungu ate okiise mu mbiibya kyekinsobozeseza okukola ennyimba emyaka 3 buli mulembe decade eba n'abantu baayo bw'ogenda mu decade endala naye eba ndala bw'ogenda ne mu ndala eba ndala naye tobuuza nti nkikoze ntya okukubira abantu emyaka 10 ne 10 edda nesanga ndi relevant ne 10 edda nga ndi relevant nzija nkyusa amabala nga nawolovu nenkola nti mabuzi nengakyusa bwe nti nkyusa ebintu byange mu ngeri yonna okukakana nga sivudde ku mulamwa ebiseera bikyuse n'abantu bakyuse naye nsigadde bonna mbakolera nayimbisa abaana ebuddo abayimba emitima gy'Abaganda kyokka abaana baabwe kati bali mu senior 2 ebuddo mbayimbisa neera kati ate abaana be nembisa Mutara Maria bayazaala abaana n'abaana be bazaala balina abaana abatandise okusoma mu nursery kati abo abaana asoma mu nursery nsobola bayimbisa nga nimbisa bazzukulu bange kati kinkuumiddewo naye bubadde buntu bulamu obulimu okusacrificinga oluusi eddembe lyange oluusi neseeyogerera oluusi nensirika busirisi ekyo nenkimira bumizi ogenda okukkakkana nga nsigadde nkyakola olwo nakola edda nakolako ku alubamu y'ennyimba nga bampadde emitwalo 2 naye ngenda nendowooza mitwalo 2 oba buluyimba nali ndukodde sente mmeka gwali mwaka kyogwo sikutuka naye nali ndi buddo kati navanga ebuddo siwetakisoba nenteekawa nentambula nga ngenda mutundu eyo kwegamba mbijjuke nengamba oba naliko ekizibu ku mutwe naye nengamba oba nayitawo ntyawo naye ssebo nayitawo album mitwalo 2 bannange eyo embeera yali nzibu nnyo kati ebyo byonna byali bisibyodde bisoomoozo byempiseemu ne kati nzuuno olwaleero muntegedde olwaleero abantu baagala okummanya n'okusingawo kisanyukira weewaawo audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. So oli bwakubuuza nti kusomoozebwa ki sofa kw'oyinza okwogerako mu kisaawe kya music ono kiki oyinza okwogerako Sir.Paul Ssaaka? Okusomoozebwa kubadde kungi naye nga kutwala kugumiikiriza okusigala mu kisaawe. Bw'osanga abafumbo nga bajaguza emyaka 10 mu bufumbo nga bajjako enkofiira baba bye balabyemu biyitirivu. Abafumbo bye batanyumya bingi naye ne banyumyako ebirungi byokka. Omwami n'agamba nti ono maama wange, maama ono andabirira angololera empale yange eno, byatayogera bibeyo bingi. Nange mu kuyimba kuno amaloboozi mugawulira gabanyumidde nnyo naye ebisoomooza bibadde bingi, ebizzaamu amaanyi bingi. Abantu abakuyita jangu twagala ennyimba zo n'otukoye nagamba kati njagala osoko nyimbiremu mpulire bw'oyimba, soko nyimbiremu ngamba omuntu ono yampise nga amanyi byenkola oba tabimanyi oba yaze kunjerega. Soko mpeemu enyimba kati bw'onyimbisa abaana bange soko mpe emigaso 7 gye nnaafuna mu kuyimbisa abaana bange, soko gyempandike ku lupapula. Ngulaba omuntu ali wala nnyo n'okutegeera ensonga ng'ate ye yakuyise olw'omwami yakinkola nange n'essomero neŋŋamba Katonda wange Thomas Nkonge ye yampise zijje nsinkana omwami ono naye ng'omwami ndaba anvuluga bufuluzi anziza eno akuba bulatti era kye nakola saalwawo nenyimuka nenfuluma ofiisi neŋŋenda nga ndaba nnyinza okwogera ebigambo ebitanyuma. Kituufu. Kati ebyo byonna kubadde kusoomoozebwa okuba nti omuntu ng'oyo akuyita n'aggamba ebyo n'omaliza nga toyombye tomujereze tomukiinye n'ogenda bugenzi. Kati abo nambakolera n'okolera omuntu oluyimba n'owulira nga lunyumye bwe ludda n'aluwera ngamba sirwagadde kubanga n'oluyimba ate terulinga ezeebuddo. Nze njagala nyimba lulinga ezeebuddo n'ogamba n'essebo nze nagedde kukola ng'olwa wano kubanga ate bwe nakola ng'olwebuddo ate naba nkoze enjawulo ki zifaanagane nkube ne mu ttuni y'abeebuddo n'ebigambo by'abeebuddo tekijja kuba kirungi nti nolabanga kusoomozebwa kwena okutuuka omumatiza oluusi oluyimba lwe alwagale oba si kyo nanga nze nkolera olulala nziramu oluyimba olulala nga simusabya ssente endala neŋŋuma nenzira studio nengisasula mukolera oluyimba lwe kubanga nze ntyanye erina enyera ng'okwonooneka. Ekintu kyonna bwe nkifulumya omuntu n'oyanga takyagadde mpulira bubi ate nga njagala buli gwe nkoledde muleke ng'asanyuse nga n'abala ajja bayinza ti olwo oluyimba Mwami Paul Ssaaka yatuyiza oluwulira njagala tumalirize nga tumaliriza ku toni tumaliriza ku gundi nnungi ku toni nnungi si kumaliriza bubi. Kati ebena kubadde kusoomooza okuba nti nno nkoze omulimu mu mbeera oluusi erabika nti nze eba ennyiga naye nga nnoonya omulala awulire emirembe nsacrificinga eddembe lyange olw'omulala. Kati ekyo nakyo kibeerawo era abantu abamu tebazzibwamu mirimu agamba please I'm a professional. Ndi professional kyenkoze kyekyo oba tokyagadde I'm sorry. Naye kandagana afuluma n'agenda babikola ate tabakoja ajja kukuwaabira. Kati nze ekyo nkitya kuba njagala abantu basigaza omuntu omwandi azaamanya ku mulundi guno ate omundi oguddako nankubira essimu nga bwetava alina bungi era nengenda nemukolera kubanga abantu mbeetaaga okubona kubadde kusoomoozebwa. Ekirala abantu abaddemu ennyimba zange kyakusoomooza kino omuntu n'aluddamu ng'oyo alyaluddidde muddala buzzi neŋŋuma omutima neŋŋamba n'omuntu ono kamuleke sijja na kumusuminga kamuleke natural ebyakoze bijja kufa kubanga tebijja mukolera. Omuntu addamu oluyimba lwo akugattako bugasi talina kyofiirwa. Kati byonna kubadde kusoomoozebwa naye nakyo nkiwuliriza nenkita nengenda maaso n'ebirala n'ebisoomoozo ebirala bingi nnyo byesijja kumala naye ngaebyo byebimu ku byo ebinsoomozeza. Sir.Paul Ssaaka bw'oyogera abantu bonna b'okutteko erinnya erisinga osawundinga Rema Namakula. Rema Namakula omusanga wa omujja wa? Rema Namakula namumanyira ku studio
gitugenza okurecordinga ennyimba studio eyitibwa No End Entertainment eya No End Studio mukyala Halima Namakula Jinsanga akawalako twetu recordinga album gye natuma erinnya Masomoji kati abaana bwe baali bayimba ne kagamba abaana nga bayimba ningenda okulya nga kakola humming nga kawuuna bulungi nga kayimba ne mugamba ningamba madamu nakati omwana ono nga ayimba kagamba omwana ono nno yamaze P7 naye tetunamanya wakumutwala twandagadde asome mu ssomero nga liyimba nadde essomero lyoyimbisa senga lyasomeramu kigenda tukola bulungi tukusaba omunoonyeza essomero ne musabira ku ssente bali ku ddembe Kisoga ne bamuwa era lwema namukola bwanti bwentandika omuyimisa okuba mu senior 1 kutuuka mu senior 6 ng'ayimba bulungi era ennyimba ezolaba ddembe ekigambo ekyo kinyuma ffenna kyetwetaaga lwema namukola ng'ayimba nga muto naye ng'era ayimba bulungi era ssenyumiriza nti navumbula Namakola saamuvumbula yali yeevumbudde nga nekyayagala akimanyi naye nayongera okumuwagala nenyongera n'okumuteeka ku forefront akulembera ennyimba nemuleeta ku mwanjo era style yange yajagala nemukola bulungi nabula kati bayimba ennyimba ezigenda empolampola bali nkululira kalibana olyanga abatambulira mu style ze zeyayimba gali makabaana bange mwe mwavange essanyu nelina n'atambula ennyimba yatambula bulungi yayimba bulungi ensi nemutegeera ng'akyasoma ne bwafulumye n'asigala ng'akola bulungi era namugamba nga tujja kuyimba bulungi ng'omaze ng'otandise okuyimba ebya serious kati ne biri bya serious nate okuyimbira ensi yonna akikola bulungi nenyumiriza nempulanga musanyukira nenanjigo kyekimu namutandika okuyimisa mu senior 1 era naye akola bulungi byonna bimpe essanyu n'abayimbi abalala Wilson Bugembe era nabo nga naye akyali wansi Wilson Bugembe wamukwatako yesebo era naye akola bulungi kati olaba nti nze nkwata ku bantu banene nkoze bulungi ekyo mpulira nti nkyenyumirizaamu ndeesa abayimbi ne babeerawo kati nze ekyenjawulo kyenina tisiwandiikidde nnyo bayimbi bayimba dda nokodde nga lwoba empandiikira naye nenyumiriza mukwati nze ntandikawo abayimbi abakyali abato n'abamu mbaleetera okwezuula ne bongera okwezuula n'okwetegeera ne bamanya waafi yaabwe ne bagenda maaso ne bakola bulungi mu kiseera kino waliwo ekibuuzo kyenjagala okubuuza nti singa ofuna chance n'osisinkana omukulembeze w'eggwanga kiki oyinza omugamba ku ggwanga lyattu Uganda okusinziira ku byoyimbye kuba ndabira ddala nga biva ku ntobo y'omutima gwo ng'ate bikwata ku ggwanga lyattu Uganda kiki oyinza omugamba? Kyenyinza okumugamba kusooka mwebaza President Museveni okwagala eggwanga lye wemwebaliza okwagala eggwanga lye nze omuntu bwayagala Uganda mwagala kyekyanjiza olimba nkwagala Uganda yange nkweyitira maama seerabira President Museveni weyasanga Uganda nzijukirawo nendaba eggwanga bazzaalisa embeesa n'alitambuza enkyukakyuka ezibeerawo okugenda mu maaso obulamu bw'abantu okukyuka binazze nga mbiraba ekyo siyinza kulema kumusiima bwe mba nga nsanyukira Uganda n'okujaga njogera ebirungi ne President nze ndiko bye musiimako bibeera bingi ekyo nkimwebaliza n'okuba nti atuleetedde abamu naffe okwagala eggwanga netutandika n'okuliyimbako ebintu ebirungi byeririna ebitasobola kutugibwako mubuulira ebintu bingi era mba nsobola okumujjukiza omulundi gwe twasisinkana mu State House ne muyimbira obuyimba obwamuyimbira wali omusisinkanyeko naliko mu State House nga nkyali emitala Maria twamuyimbira oluyimba ebuwama ne lumunyumira nnyo nagamba nti I invite you to the State House era weekend yaddako ne batutwala mu State House ne tumuyimbira entebe yimba ne zimunyumira nagamba omulenzi ono ayiya ebigambo bye mbyagedde kubanga nze mbyogera bwogezi yabiteeka mu nnyimba nja kumuwa ekirabo kati ekintu ekyo nkimujjukiza nti Your Excellency ekirabo kyewansuubiza saakifuna naye ekyensinga okusanyukira kwe kuba nti nno
yasanyukira nnyo emirimu gyange nanga nti oyiiya bulungi ekyo kyanyongera amaanyi mu kuyiiya obulungi n'okuva sizikizanga kyensanyukira ekirala njiyiriza ku mulembe gwa President Museveni kwe najjira nga njiya era ensi kwentegeeredde nemwambaza nti webale ku maintaininga embeera eno ensobozesezza okugjayo obuyimbi bwange abantu ne bategeera nti n'amasomero gasobola okuyimba kubanga weyajjiranga amasomero gayimba naki jangu naki okusala ogutema bulungi naki n'agusala kati ku mulembe gwe wenkyusiriza nendeta ennyimba zino endala zinkwagala Uganda yange zizze ku mulembe gwe ekyo nakyo kimu nti webale kuteekawo embeera eyo nempandika ennyimba bwe zityo era mungamba ne Your Excellency oza bandimpaddeyo oba n'omudaali nange nensiimibwa oba n'okusiimibwa okulala kwonna nga bw'aba akirabye sinza kulema kimugamba. So bwe yakusuubiza ekirabo teyakukwasa muntu? Yali yagamba mukama waffe yali mukulu w'essomero mu budde obwo ti genda kukwasa omuntu oyo yanaakuyambako oleete omuvubuka oyo muwe ekirabo ekijja mu mirimu gy'akoze kati ne bitabeerawo nembeera nga mpulira nyinyogoze era bimu ku byandeetera okwennyamira kungi nenva n'emitalamala nga sisiibudde naye nga ntadde akasaati n'empale mu kaveera ka black nembula buzi neŋŋenda wangi ate mbuzi kyeyo mpulira ndi frustrated nnyo bambi kwegamba omukulu alabika yataayagala kutuusa simanyi oba kyavawa oba yaliye ndakuba nti kati ate nakyuka nnyo mu mutima na ebiseera byasooka nali mpulira nga munyigidde omwoyo yali mukama fumbiro nga mpulira munyigidde nga era mwogerako si bulungi kati vanyo nenkyuka nendowooza naye nno omukulu ono nayimba ku mulembe gwe Mitala Maria nga headmaster nga ndi student we nampa go ahead natutwala mu radio recording ennyimba ekyo nakyo yali platform y'amaanyi giyampa kati nenga niye yaddenga obulawo saaganyulwamu mu kusooka naye tulisi oluvannyuma nga nyuddwamu ensi nentegeera sente nenzifuna ate nga ne bwe nzifuna simutwalirako n'akamu kati nendowooza nti ekifo ky'okumuunyiigira nina kwebaza mwebaze era nze mpulira nandyagadde nannyo okubeera n'omukulu oyo kujaguza emyaka 33 kuba sijaguza nga nze naye naye yennyini mba mujagulizaamu nti yankolera bulungi. Yes. Kyalo tugende ku myaka 33 eja Paul Ssaaka ng'ali mu music industry. Kikyo tutegekedde emyaka gino 33? Okuteguza emyaka 33 kigambo kinene. Nagira nembeewo neŋŋamba naye ensi mutejja tukola ebintu byonna ensi byetukukoledde nawe osobola obyekolera neŋŋamba kanjaguze emyaka 33 abantu bajje banjaguze abantu babaddeyo abaŋŋamba ne bannange singa okolawo ekintu netukusiima netukwebaza neŋŋamba lwaki si kikola ekintu kino neneekwanya neneekunga nenfunayo n'abantu mikwano gyange nibanzizaamu amaanyi nenteekateeka ekintu kino ekyanga 11 June ku Serena Hotel okujaguza emyaka 33 abantu bajje balabe ku muntu awandiise ennyimba ezo zonna afaanana atya n'abandi be bwe nfaanana kale bajje tusanyukire wamu bajje bampagire kubanga nange nakyenkoze mu mayumba gaabwe ennyimba zange zireza abaana b'abantu abamu baŋŋamba nti ennyimba ezo z'Emitala Maria fetata yagulanga tepu n'agitutiramu nanga mutuulaawo muwulirize netumala okunaaba olweggo netutuula natutera mu tepu netuwuliriza ze zatukuza zonna ziri mu mutwe muno tuzimanyi kati abantu nga mmwe abawuliriza ennyimba ezo mbeegayiridde mujje n'abazadde abagulanga tepu ezo baba gye bali bannange mujje mumpagire nange mpulire bulungi kubanze siri muyimbi nkikoze n'omundi oguddako nkola akayimba akalungi nzije nkalonkinge tekiri bwe kityo nze nkikoze mulundi guno ate siridda mulekya muntu anampagira ajja kuba ayina ettafadde ndeyatadde ku bulamu bwange. Lwaki ogamba nti tolidda? Asigenda kuddamu kutegeka kirala owuliranga kyekisoose ate kyekisembi sigenda kukola kirala. Lwaki okola bwoti? Nze ndaba kyekiŋŋwanidde ekigwanyi bwe tokati ate ziwera 35 bannanga 35 ate ngambe bannanga akalango njakuba nti ntawanya batawanyi kati awo nja kuba nga nange ŋŋenze nkola bintu birala ng'ennyimba zitambula abayimbi bange abamu nga bamerusa abalala bwe bali bazze badde emifu byabalwema bwekyo bwe kigenda okubeera kati ndowooza nti kankikole luno
anjagala mutegeere n'abadde nga ayogera alimba nti bannange bwekikola twagala tujye tukuwagire ntegeera nti naye abadde akola byakulimba naye twamanyi okugamba bannange ekindese okwesimbawo abantu nga bankonkona buli lunaku honorable tukwegedde jangu wesimbewo kale ekindese bantu kukonkona nga bankonkona nnyo kati nange nze nebyange bituufu bya ddala abantu abankonkonye nzije nkola ekintu kino babaddewo tebabadde bamunabyabufuzi oluusi eyekonkona yekka n'agamba kati nze babaddewo mbalinze mujje munsanyukireko kubanga ekintu kino ekikoze mu kifo ekyekitiibwa it's a corporate show ate nga nange bwe netunulamu nange nina obuzito nga santegekedde kintu kyange mukafoofofo ne tugenda eyo oba ku kaleerwe munda awo oba bwayise ku bbali wali ne mbateekawo temwandikyagadde naye emmeeza bwebeera ku miliyoni 2 tekiri affordable omuntu omu emitwalo 10 tekiri affordable ekyo n'omwana ow'essomero asasulirwe emitwalo 5 bajje babeere inspired balabe nti omuntu atandika bw'ati n'amaliriza nga bw'ati bw'ali ngenda kwakayakana nnyo ngenda ku launching ekitabo The Heart of Music. The Heart of Music kitabo kyamaanyi kyempandiise kikwata ku bulamu bwange n'omuntu omulala akigule atategeere omuntu avumirira atya okubeera mu music n'amulemeramu nti bw'oyingira music n'ettuntu ly'okufuna ssente kanzije bwe ndagiraba eki nga nziba miliyoni zange 2 nga nzifuna nga bampa miliyoni zange 10 nga ngula ploti owedde music bamuyingira mu ngeri eyo nti ofune ssente omuyingira wa passion omuyingira olina calling ekintu kyokola toliko calling kijja kukumenya nnyo music afuuka business ng'omaze kumukola nga okola kikunyumira nga n'abantu kibanyumidde nga bwe kikunyumira ne batandika okuleetera ssente zikusanga on the way nga gw'ogenda mu maaso oyimba buyimbi ssente ne zijja ne bakuwa ekiddirira tusikwe kugaggawala ng'olugaggawala naye kolinga nti kansooke ntunde ente zange zino 2 bwe mala zitunda ngule ennyimba bazinjiize nzirikodinge ntunde ennyimba nzizeewo ente tebajja zigula ennyimba zo zijja gaana okunyuma kati ekyo kyekyo so okutwaliza wamu ekitabo kino kiyigiriza abayimbi ekitabo ekyo oba ekitabo kirimu gyenvuddewo wange ate era mwana wange kiyinza okuyigiriza abayimbi nga namulaba bwe kimuyigiriza bw'otunula wrestling yandibadde agasa abantu abanyumira nnyo ebyokulwana naye ate ayinza okuyigiriza nti topowanga tokkirizanga nti owanguddwa okutuusa nga owanguddwa bakuba omusajja ne bamukwanza wrestling buza gwentunulire nnyo omusajja naba nti bananga omusajja awedde nagwa nazirika bwati katonda abajja bati afunye olugongo n'alyoka buvu n'amupiiminga papa yogwa 1 2 3 ono abadde nga zisinayiringisa nagende bwe awangudde kati life wekyo bweringi oluusi nyinza okuba nga nyinga kyogera abayimbi nga naawe bw'okisaate mu bulamu bwo n'omulimu gwo kikolerayo ogenda okumaliriza ng'ekitabo ky'abantu bonna buli anaakigula yagamba waawo kitabo kya kika kino kirimu ebintu byonna omuntu bye yeetaaga so tusuubire ki ng'ogyeko okulonkinga ekitabo otubuulidde ssente ezeetaagisa naye omuntu asuubire nga bayimbi ki olunaku olwo naku za mwezi ki 11 omwezi gwa June 11th June 2023 Serena Hotel Victoria Hall so 11 omwezi ogw'omukaaga ekitandika ssaawa 8 paka ekiro abantu basuubire okulaba Rema Namakula nga performinga bulungi ajja bayimba ennyimba z'essomero dembe ekigambo ekyo kinyuma along n'abayizi abalala ate abayimba ennyimba zonna zaalina ezibanyumira Wilson Bugembe pastor mumulabe nga performinga ennyimba ez'amasomero n'ennyimba ezize mujja kulaba buddo SS ku stage nga performinga nga bwe mutagirabangako kubanga lyessomero lyotuga nti yalonkingirako wano ligenda kujja ne package y'amaanyi budde ejja balaga omuliro gujja kwaka eno bansindika nange nsindika kulengera ku mwana wa Nabijjano nyimba nyingi zebagenda okuyimba mu Tebi Olimpologoma lukeberwa masomoji n'endala zonna bagenda kuzimba amasomero mangi St Julian High School bagenda kuyimba amasomero mangi okuva mu districts zonna ez'omu Buganda mugenda galaba nga bolesa nga bayimba bigenda kuba byamaanyi omusime Mesa Kisemakula ajja kuyimba ennyimba ze ayimbe n'olimba mu nseno kozemu ki lwe namuwadde nakkiriza okuluddamu mugenda kulaba abantu bangi abayizi abese mikono gyange Catherine Kusasa yayita mikono gyange ajja kubeerawo n'abalala bangi Stella Kayaga
Nanjego, Flash Love, Rebecca Jingo, May Ruth, n'abalaba siyogedde mugenda balaba bagenda kuyimba nnyo kigenda kwa kitirivu. Okay. So abayimbi bano bonna manyi lwaki nkubuuziza bwe nti oli ayinza okulaba n'alowooza nti gwogenda okuyimba naye ate nange nagamba nti naye naawe ndoozeera ojja kuyimbayoko. mmanyi okuyimba oyinza okuba ng'oyigiriza neŋŋamba ate nge nenvuganya abantu bempandikira bamu okubandika ate nzije ate mbajjewo nti temundaba nga mbagiridde kati nayagala bwagazi kusigala mabega oba nagambye nti ate afumba emmere ewoomenye mu restaurant kyamagezi n'ateera gaalaga bantu n'asigala gyali ffe ne tuwaana buwaanyi banemwe bale kufumba naye nga omufumbi gyali mbadde mabega eyo naye nga okuyimba nja kuyimba oluyimba nange olusiima abantu era mbategeeze ddala nti kino kyemukoze mukuzika ne bwe mutalijja mukoledde ekisinga mukuziika ne bwe tutalijja muyambaga nti temujjanga kubanga n'abaziika olusi bakulukusa amaziga nga gabukuusa kati abalina okwagala ddala yemmwe oluyimba nja luyimba olwo lujja kuba luzibu nnyo waluteeseteese oba ogenda dukola bukozi lwawedde dda nina oluyimba lwengenda okusosotola lwamaanyi nnyo naye nga lujja kubamu okwolesa amaloboozi amatabike omuntu eyagayonka mu mabeere ddala agakola atya mujja kulaba kukwaya yange eyimba oluyimba nga lunyuma mujja kutya byonna bijja kubeeramu. So atulaba omulungi ndowooza owulidde ye Sir.Paul Ssaaka gwe tuli naye wano. Mwami Ssaaka kyenasembyayo siwulidde bw'oyogera ku kigambo kya nnyimba za ku mbaga ng'ate era nkimanyi nali mpuliddeko ku nnyimba nga zirabika zisibuka eyo. Kituufu. Wano wooli otya kubanga olabika oli musajja buli kimu kyonna ng'osobola okkigattagatta n'okifulumyamu ekirungi. Nze Katonda yankola amaliridde. Nina talanta mu nze naye era esobola okuweebwa abantu 10 Katonda yagikwata n'agiwanze muntu omu. Ndi muwandiisi ali all round. Bw'oŋŋamba okuwandiika oluyimba banange mbadde neerabidde tooke kawomera olwana nanduja olwa sitayire ndukola nenduteeka wali bw'oŋŋamba nti akatuwandiika oluyimba nga maloboozi agamasenekerevu yeggwe atubumbirira yeggwe atukuŋŋaanya yeggwe mpagisedduge dalidadadadadira agamalozi n'embeera zike ndi mubi nnyo bwe ŋŋamba nti kubulimba odigidde obudigizi nkudigiza n'odigida paka lw'odigidira ddala. Kakati ekitulo ky'obuuza ky'ennyimba z'emikolo nze muyiya w'ennyimba z'emikolo mu Uganda eyasooka nga mpandiza akayimba akagamba siina kayimba luyimba ono ye musajja wange gwe nnonze weewaawo babadde bangi nga basaba mbafumbirwe naye nze nnonzeeyo ono omulungi abasinga abasajja bonna. Omukyala Helena Nanjego ye yaluyimba era ne mu designinga for mikolo. Nanjego tabadde muyimbi wa mu kibaala era si wa mu bisaawe. Nanjego ayimba ku mikolo ayimbira audience eri soba eyambadde kanzu etudde ne mu gomesi nga bategeera be bantu bayimbidde era sente ne tuzikola bulungi. Kati ennyimba z'emikolo ezo nze nazitandika era baasooka ne bajerega oyo muyimbi wa mikolo oyo ayimba ku mikolo bagenda okizuula ng'ekiri mu mikolo nga sente eri mu mikolo evuluja kati kya era mangu ago nabo gomesi ne bazitungisa mangu baana bawono bayiiya nabo ne bajoyini ngende bo bakola bulungi. Kati ennyimba z'emikolo ezo nzikoledde nnyo omukyala Nanjego oluyimba nga mwamulaba omwana gwenjagala bebe kumba n'obalumya akayimba kakolera abantu. Kakati nezikola nnyo kiseera kagenda mukolera akayimba baagala bitiibwa tebanyoomwa nkubuliridde lunyuma nnyo bantu balwagala nnyo era lwamuwa nalwo okukola obulungi okusinga bwe yali akola. N'ennyimba endala z'emikolo nzikola bulungi era abantu abaga ennyimba z'emikolo bagamba nze njagala mbalika akayimba k'emikolo akayimba akakwata abantu mu babiro ne gye nvudde era lwangambe n'omuyimbi wange yegundi muyimbi walinnya njagala otula omumpandikira oluyimba lw'emikolo lujja kumukolera bulungi era ngenda duwandiika. Kati ennyimba z'emikolo ezo
nazo ndi kafulu nga muzoba kabaka bwe ndi kafulu Katonda yakimpa weewaawo yesebo kinkola bulungi nina ekibuuzo manyi buli lwembuuza abantu mbaamu n'obubuuzo bwange yesebo nti okikoze otya okumalako okutuuka wano nga tofunye kusoomoozebwa kwonna mu baana bano b'otendeka tulabye abatendesi bangi ba ending up nga bali mu makomera ba ending up nga baliwa naye Paul Ssaaka akyalina ekitiibwa kye ng'ate akyali mu baana b'amasomero okikoze otya ekyo sinza kumanya bwe nkikoze naye era kibayita calling nti nayingira mu mafuta gange nkola kuyitibwa kwange ekintu ekitamalira budde yendabika y'abaana bange benyimbisa bwe ntandika okuyimbisa abaana ntandika balabanga baana benzaala era obwagazi bwe mufunako bwoba okunyumirwa bwayimba nempulya mwagala naye nga sirina bifaananyi birala byenkuba nti mugattireko nenkabawala mu mutima sisobola kukikola ekyo kinyambye nnyo abaana bwanyiiza awo mu blasting ate si mu bubi ne mujerega ekijerego ng'ate tekinyiiza olwo mutanyumiriza leero nti balina waliwo omutendesi atendeka baana mu masomero waabwe eyo naye language gyakosa bali excited nnyo nevo laba sibika ebinyo biringa ebyabafu ku baana abato ng'avuma abaana abato kati ne bawulya nga bawulya ennaku ne bamugamba ojja otwogerereko n'omutendesi ono avuma abaana ate tumweguya nti ye mutendesi gwe tulina kati ye bwekizuula nti bamweguya bambi akola bubi abaana tebabavuma amanyi okutemwa n'atema omwana oluyi kati nze muweze ekitaliimu nze akakuba abaana sikalina kuba ne benzaaleka sibakuba nze simanyi kukuba abaana mbaagala bwagazi bwe mwenenyanga mwana naye abaana mbaagala n'abaana benyimbisa mbasanyukira nnyo bw'ayimba kye mugambye n'akiyimba bubi mujeregamuko katono ne mmuleka nengenda ku mulala siyinza kuvuma mwana nti gwe totegeera kubanga abamugezi nanze manyi kimu nti omuntu mugezi mu kintu kimu taba mugezi mu bingi nze ndi mugezi mu byennyimba siri mugezi mu football olwo abategeererayo kati omuntu mugezi mu kimu ate musiru mu birala nero wakati bamugamba nti bw'oli musirusiru kati sivuma muntu takikutema ngu niaja kikwata olulala ngumiikiriza nnyo ensonga kiri banyimbisa abaana mu kwaya abamu baba tebayimbangako naye mbagumiikiriza ne babeeramu ekidiya ne bagenda nga bayiga mpola mpola n'ekiddako ne babeera nga baperforminga ne ku stage ne banyimbisa naye nga tebali tebakirina naye okubaagala kubayigiriza yes. So yongera oyita abantu abo tubasibule bajje ku kivulu lunaku olwo tebo bazigule nze Paul Ssaaka nziramu okubakowoola mikwano gyange baganda bange bakadde bange bazadde bannange ate namwe abazadde bentendekedde abaana bammwe n'amasomero amalala gye sitendekangako naye nga muwulira nti ekyokuyimba kino kikoze bulungi mu ggwanga oluusi mmwe muyimba namwe mu ssomero lyammwe mukimanyi nti okuyimba kwemuliba kwemukola nemunoonya n'omutendesi n'abatendekera kyatandikwa nze bwe nakitandika nga sigenderedde nekiranda nammwe abayiiyi ab'amasomero mbaagala nnyo muli batabani bange mujje mumpagire kubanga omulimu gw'omukola nze nagutandika kati mugukola ng'omulimu ne mulamula ne ssente ne mutandikira kimu kya 10 naye mwebale nnyo mwebale ddala kuba nti mukwasaganya emirimu egyo kuba sanitendese masomero gonna naye nga malayo kati nga 11 June omwaka guno ogwa 2023 tusinkane ku Serena Hotel ku ssaawa 8 paka obudde gye bunaazibira mujje tujaguze emyaka gya Paul Ssaaka 33 nga wandika ennyimba z'amasomero ng'ekintu takivuddeemu ng'ekintu takikoyeddeemu ate ng'asigadde akyakola nja kusanyuka nga mumpagidde bambi munaamunkoze bulungi nja kukkiriza nti Uganda esiima nja kukkiriza nti abantu bange basiima Mukama abampe n'omukisa nga mujja emmeeza ya bukadde 2 omuntu omu 10,000 omuyizi w'essomero 5,000 ekyo si kinene nnyo naye ate kinene nnyo olw'omukwano werekereza ozireete tujaguze Mukama abampe n'omukisa nga mujja. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.